omwana w'entaama iwe watufeerire. Kale abalungi abagalwa mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaniriza nnyo mu kifo kino ku ASPS Muwire Bible and Politics essaawa zezo zennyini kuyiseko eddakiika emu ku ssaawa 5. Nsaba owulire emirembe mu kifo kino. Tugenda kubeera ne program ennyuvu ennyo Katonda nga bw'ali omulamu. Mmanyi tojja kuddayo nga bwe wazze. Tukyali mu kusiba n'okusaba okw'ennaku 3 ezatandise eggulo. Olwaliro tuyingidde olunaku olwokubiri okusiba n'okusaba okutereeza okwegayira Katonda okutereeza eggwanga lyaffe Uganda ababi okulivaamu. Yes, tuli mu lutalo olw'okweddiza Uganda kubanga bannayuganda tuli suffocated, twalumbibwa ne tuwambibwa, by then twali baana, naye kati okuva lwe twakula ne tubitegeera twasituka tubyekwatiremu. Vidiyo gye nakoze olunaku lw'eggulo nababuulidde ebintu ebiri mu bisenge by'amakolero ga Waaka ku sayidi yaabwe. Olwaliro zinaku z'omwezi 3. Yes, omwezi ogw'okumusaavu omwaka gwa 2025. Abamu bwe mwawulidde ebiri mu bisenge by'amakolero ga Waaka mu kusaba ne muwulira ebyawandiikibwa bye baakootinze eby'emyaka 7 ate mwakutuse bukutuse nti bannaye pasita tufudde ate ne Bayibuli etuwaayo emyaka 7. Kale leero byengenda okuba nga njogerako olwaleero. Njagala kubuuliramu ab'omulembe guno. Vidiyo ya leero ngituumye omutwe nga njagala gubaza okuse nti ennaku z'oluvannyuma eza Museveni, ennaku z'oluvannyuma eza Museveni's regime z'ennaku ezisooka eza regime yammwe. Museveni byonna byakola biraga nga ali mu nnaku ze ezisembayo. Tugenda soma Bayibuli, ffe wano tubeera mu Bayibuli. Oba tusaaga oba tujokinga oba tuli mu bya serious, ffe tubeera mu Bayibuli. Gwe gwamanya bw'obitwala. Wamma gwe wulira ennaku z'oluvannyuma eza Museveni ezisembayo z'ennaku zaffe ezisooka. Kati ku ffenna ani ali obubi? Museveni nga gwekerera ffe tuba fresh, tuba tutandika. Ennaku bwe ziti ez'obutukuvu n'obutuukirivu njagala nnyo okwambala ekyambalo ky'obutukuvu n'obutuukirivu kuba kinkomako okwogera ebintu ebimu. Kinkomako okwogera ebintu ebimu, kinkomako okukola ebintu ebimu. Bw'otunuulira ekyambalo ky'ova olaba nti abalevulanda kibakatakatako okutambula ng'alina kakoola. Kati Reveranda tasobola kubeera mujomba kubanga Reveranda kasita ajjukira kakoola ng'agamba wano sinze mujomba, sinze mujomba. Kati kyenva nyambala bwe nti mu biseera eby'obutukuvu n'obutuukirivu oba ebiseera eby'olutalo nsobole okukomaako neema okuwabira ku mukono ogwa ddyo newankubadde ogwa kkono. Kale Magambye olwaliro 3 omwezi ogw'omusanvu omwaka gwa 2025 tugenda kudduka emisinde mingi nnyo. Enkya tulina okusaba okwawamu. Enkya waliyo amasimu ag'okusaba. Tegeka essaalayo, tandika okulowooza ku by'oyagala okugamba Mukama, ku by'ogenda okwogerako, ku by'ogenda okusaba. Kusaba si kuteesa. Twagala tukkaanye wamu ffenna wamu nga tusaba mu bantu ab'enjawulo mu nsi gy'osinzidde. Ogenda kutukiikira ng'osinzidde mu USA, ogenda kutukiikira ng'osinzidde mu Saudi America, ogenda tukiikira ng'osinzidde mu Uganda, ogenda tukiikira ng'osinzidde Buwama, ogenda tukiikira ng'osinzidde Bunjako, ogenda kutukiikira ng'osinzidde Bugoma, ogenda kutukiikira ng'osinzidde
Senegal, ogenda kutuchikira ng'osinzidde China, mugambe mukama nti nze mukama ku lwa Uganda nsinzidde China, bino bye biri ku mutima gwange. Teekateeka essaalayo. Tugenda kutwala ebigambo byaffe mu maaso ga Katonda. Ngenda kwogera ku ekyo kye nayogeddeko eggulo, bali kye balimu, abamu kye mwatidde, emyaka 7 mwagitidde olw'okuba gyakootingiddwa okuva mu Bible, naye tugenda bisomako. Olwaleero video olwaleero egamba ennaku za Museveni ezisembayo z'ennaku zaffe ezisooka. Yes, okusaanawo kwa NRM ate kwe kujja kwa NUP. Ngenda kulaga omuntu aba alemereddwa sayini ze bwe zibeera, ogenda zirabe wa Museveni. Okakase nti no tuli mu biro byaffe ebisooka nga bo bali mu biro byabwe ebisembayo. Bingi nnyo ebiri mu ggwanga Uganda. Tugenda kubeera mu Numbers chapter 22 and 23. Chapter eya 22 n'eya 23 ogyetaaga, n'eya 24 ogyetaaga. Awo tugenda okusimba essira tujjewo awo enjiri gye tugenda okwogerako leero. Naye kasooke nzijawo bino. Njagala kwebaza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu olw'obuvumu. Ayina omutima gwa mpologoma. Nafuna Secretariat gye naleeta wano eyalimu okwagala okukola effujjo mu kuziika Kanyihamba, era ne training neekolebwa nga baagala okukola effujjo ku bantu 3, ate era bonna 3 bagenzeeyo. Nze nno nali nsuggestinga nti agendeyo before aleme kubeera mu kuziika. Yagenze mu kuziika. Bonna 3 nga bwe baali babeetaaga ne batuulawo wali ne wajjula ekitiibwa. Bannange nze Kyagulanyi nakuvuddeko. Gwe musajja ow'ebiro bino. Kale ekyo nakyo tukyebaliza Mukama. Kansooke ne bino. Honorable Ssenyonyi nasaza amagezi gonna okulaba nga mpisa information eno wonna wensobola ogiyisa okutuukako. Kyendi 100% sure nti wagifunye. Kati kanjiteeke ku record. Weegendereze nnyo. Gavumenti ya Museveni okuyita ddala okuva wali wa Museveni watuula n'abamwetoolodde, bateeseteese ekikemu ekinene nnyo eky'essente. Bateeseteese okusuula mu kikemu kya ssente, either ng'ozikima bweru wa ggwanga oba ziva bweru wa ggwanga oba munazoogerako ku ssimu nayo ng'ogino zinona nga ssente nnyingi nnyo, zirabika ng'ezitali za kibi, zirabika nga awatali bujulizi, ng'olabika nga jjo zitwala. Abaana bo baŋŋamba bwe bati. Omukyala ye yaŋŋambye bw'ati, akirimu abakirimu wali abakiteze bagambye bw'atakimanya ajja kukigwamu. Naye nga akakodyo we kali, galubindi ze bagenda okuba nga bambadde nga bakukwasa essente, zikwata video na buli kimu kye munaayogera, amaloboozi n'ebifaananyi. Abakyala earrings ze balina ku matu si earrings, zijja kuba kamera. Baagala bakukwatire mu kintu kikutuuma erinnya, kikukwata erinnya nga kikubatiza 5 nga 5 bwe yabatizibwa 5. Batte image yo. So nkitadde ku record. Najja wano ne mbagamba emyaka 2 egiyise. Ne mbabwira nti ekibadde mu State House Nandala Mafaabi ye candidate wa FDC bagezezaako okutuzanya jjo ku mawulire bagambye era FDC bagezaako okulaba nga bafuna candidate naye obunkenke
olwaleero enjuba eruddewo okujja obunkenke bubadde wakati wa Oboy Amuriat ne Nandala Mafaabi bonna buli omu agaanye okulekera munne era ekiri mu Kasengo obunkenke bungi nnyo era Nandala Mafaabi mu bigambo bye agambye bw'ati twatambula ne muganda wange Oboy ne twebuuza ku ggwanga lyonna neebunja ku buwama twatuukayo wafande Katongole bannaddiini bonna twabakonsalutinga n'abantu bonna mu ggwanga naye muganda wange ono Oboy Amuriat naye akyalemeddemu ate nange mpulira nkyalemeddemu naye nze ne muganda wange ono owira bwe bateekawo gu demokrasi nga ffe twabimanya dda byava mu State House Entebbe byava wa Museveni order from above n'amugamba kakati genda otandikire mu bwa patroni bwa Mbale Heroes na challenge nzo Oboy Amuriat anjokese anti mwagala nnyo twokesa nze ne lumbuye Amuriat Oboy mubadde okunjokesa obulungi nswale leero nneme kujja FDC mubadde mukikubawo nti Oboy Amuriat yakwatidde FDC bendera kati abantu bonna ne bagamba mutabani wa Katongole bulijjo otulimba kyova ng'otulimba olwaleero mbu wabiwulira ng'ate Oboy Amuriat ye fulaga beara era muzze ne mukigwamu era Nandala Mafaabi ye fulaga beara naye bannanga ate mmwe tubasobola bane impoomeddwa abasajja bano amanya baga yanga sumbuusa ne mutayokesaayo omuntu wakiri olunaku lumu nange nzije ku video ngamba bana abantu ngenda bagamba ki Oboy Amuriat bannange abantu nabalimba banaye nalimba abantu mbu Nandala Mafaabi era Nandala Mafaabi yazze naye bannange notice z'abaggwako wakiri ak'olumu nze mbakubeera nga nze FDC mumanyi kye mbadde nkola mbadde ndeeta Oboy Amuriat Nandala Mafaabi n'agenda mu kooti n'ayimiriza injunction n'agamba waliwo ebitagenze bulungi gundi kooti n'ebiyimiriza n'egamba mubiddemu musaawa 6 olwo Nandala Mafaabi n'alya naye bano abasajja tubasobola olaba politics wa Uganda oyo bano abasajja era banene mutanjokesaayo mbu omuko omweru gufulumye omuko omweru guliko monopole yagwo wayiswa mufumbiro yabagambye omuka mujja gulaba FDC n'ekibaka bwa mbu obwedde efulumye omuko omuddugavu muganda wange ono Oboy Amuriat muganda wange tutambudde eggwanga kwegamba demokrasi alimu FDC ye n'atootogana nga bukolo Honorable Ssenyonyi sigwe gwe mbaddeko golooza mbu nkwerabidde baagala okukwokesa video ziveeyo nga okutte bulifu keesi ogenda n'olunaana tubadde tukyali kuwe bitaano gwe bajja kutuuma lunaana ng'omanya oyo ye Ssenyonyi lusanvu nga n'obujulizi weebuli kati nno weebereremu kubanga nnafu by'okukuteera information eno buli awasoboka eyo ngimaze obudde bugenze mwabo mu diaspora abantawaanya pastor tubulire wamma tugende tufune endagamuntu bukyango jja wano olina kiwali oyagadde wano ne bakusaba endagamuntu ye Uganda oyo kasasiro we Uganda nammwe mundeke oyina kyoyagala wano nga kyetaaga ndagamuntu ye Uganda abe Uganda baba wadde ndagamuntu genda oli obutwabo tokuba ku simu yange genda bakuprofiling amataka goyina tokuba ku simu yange nedda oli mu diaspora oyina bali mu kuprofiling bya bugagga byammwe nedda mugende eyo nze sijja gendayo kuba sina kye neetaaza lundagamuntu lwabwe n'okubeera mu Uganda siri mu lwandagamuntu endagamuntu yajja 2024 yajja 2014 nze newandiisa 2014 nabeera mu Uganda okuva 1981 mpayo ekintu kimu kye nafuna mu ndagamuntu
nabeerawo lwa ndagamuntu ogundi oba ndagamuntu yaliwo ku lwange abadayasipula abagenda mu ndagamuntu mwe mumanyi oba genda tokuba ku simu yange nze sijja kgenda sina ndagamuntu ate ndi munnayuganda bukyangojja wano baali bakusabyeko endagamuntu ya Uganda endagamuntu etajjaayo ssente endagamuntu etayako etalina kiipu endagamuntu eringa ID y'oku street mutwale erinamu endagamuntu eggwako mundeke nammwe endagamuntu zammwe Kenya tezikola endagamuntu zammwe Rwanda tezikola kakati ojagazaaki nedda ojagazaaki bweba ya makulu nga wagisinga ku dduuka ne bakuwa akawunga ak'ebitaano lengera emboozi njagala mu abali e Uganda mutandika okwebuuza buli omu endagamuntu yeriwa omu wagisinga kufuna kwota ya sukaali eyo ndagamuntu nedda eyo ndagamuntu ejja sente mu banka eyo ATM ogiteekayo n'ojja sente mu banka wagyewolerako emitwalo 10 okimanya endagamuntu ye Uganda ekironga abasajja abapolisi be Uganda nga bakutte endagamuntu tebakuta 10 lukuta 15 zikuta endagamuntu tekuta no bagamba banayinze ndi muno Uganda this is ndagamuntu bagamba yasamira mulituula wansi jamu n'engatto tebiina makulu bwe biba biina amakulu abali e Uganda bayina endagamuntu olwo kakati gwe we Dubai ojagazaaki kikyogula e Dubai ne bakusaba endagamuntu kikyogula Qatar Doha mwe mugende muli obutwabo mutemukuba ku simu yange niyo nayo nvuddeyo kuba buli omwaka uza pastor banaye tewatunyonyeddeko nedda mugende temukuba ku simu yange ku bizibu bye mulina mu diaspora mulina ndagamuntu omusolo gwe babajjako omungi ennyo ku lwaki si gwe basoose abali e Uganda bonna bayina endagamuntu kubira abeewamweka abeewandisa bayina endagamuntu banoonya wakubbira ssente ya muwi wa musolo mbutwasitula ttiimu negenda etalaga Middle East negenda e Bungereza negenda mu Europe mbunga ewandiika abantu ago malya nsimbi mugende mubayambeko gundi bazirye eyo nayo nvuddeyo Pastor Mukuye waliwo pastor bamuyita Mayambala ayina emimwa gimulinga ennyuma y'ezzike Kayanja ne gurupu yammwe baserwadda mwateesezza ne Museveni bakwate Pastor Mukuye mwateesezza mbu mbuno Mukuye abafuukidde ezzike mbu bakwate Mukuye bagenda kusibako Mukuye ekintu Mukuye weewalire ddala kansolingi bw'oba badde olina kansolingi ku kanisa yo kansolinga nga mukyala wali bagenda kuletera omunyarwanda ate sikaati ekutuke akuba enduulu bakuyiribye bagambe nti obadde okwatira omukazi mugundi mu kansolingi Pastor Mukuye atamanyi Mukuye ekyazaalidde Mukuye akabasa kiikino. Yes, embeera eno twadde twajogeddeko oba mujjukira omukulu Fred Kajubirumbo yabadde ayogedde ku nsonga eno era yazze ne security alerts ng'awa ku nsonga y'endagamuntu n'agamba nti yabange lwaki ne baleka okuwa nga waneeno mu ggwanga Uganda waliwo abaana batafunanga ndagamuntu lwaki ate baba baagala okuwa Uganda ni diaspora no nakizeemu n'agamba nti mulekeraawo kumubuuza ebibuuzo eby'ekisirumbu ngende nfune endagamuntu n'akugamba nti bukyanga otuuka mu diaspora mirundi emeka gye wali ogenze oba mu ddwaliro obawa ne bakubuuza endagamuntu nti waliwo gye bali kubuuzizzaako endagamuntu singa babuuza nti mwandigambiye tugende zinone kubanga bazitubuuza buli gye tulaga naye ekibuuzo kiri nti lwaki Ugandan diaspora nga n'abaana bali mu Uganda waliwo abafubye okuba nga bafuna ndagamuntu naye nga bigaanye naye ate lwaki baddukira abali wabweru w'eggwanga agambye nti mubeere begendereza era awo mutunulewo nnyo